Dr. Jose Chameleone tuli eno ali mu kweyagala munanga ate okufaako obufi esayidi eno kw'ossa ate Pallaso ayogedde bannange Olumerica ne ŋŋamba oh my god ekibadde munanga ate mu comment section kibadde kikambwe ate nga omuyimbi munanga ate Alien Skin naye munnange ali eno ali mu kweyagala bampita Geminati sinzira ku Geminati Yogi wabula nno kansiko munanga ate nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba kakati nno kansiko munanga ate nkutegeeze nti Dr. Jose Chameleone abaddeko ko munanga ate n'ekifo ky'abaddemukko wano ng'ali mu kweyagala munanga ate okufaako obufi. Chameleone engeri gy'abaddemuko wali mu katambi kano nga bw'ogeza ku kulaba embeera nno bw'etyo munanga ate bw'ebadde. Ku sayidi y'emu era nga nkyali ne Chameleone kw'ossa n'ako akatambi. Abaddeko ko munnanga ate mu bifo eby'enjawulo nga omanyi munnanga ate weekend abadde nga ali mu kweyagalira munnanga ate esayidi eyo so nja kubeera nga nkuwa munnanga ate update yonna enaaba efaayo ku Dr. Jose Chameleone leero bwentyo munnanga ate bwe mucekinzeko wabula ku sayidi y'emu ndabyeko ko wali akatambi ka Pallaso akabadde kakutte munnanga ate vibe ekibadde mu comment section kibadde kikambwe kakati nno Pallaso abadde ali mu kwogera munnanga ate wali Olumerica afuuye Olumerica ne ŋŋamba oh my god. On the road to success, but it's more of a mission. They said I'll be dead or I would end up in prison. The other one is certain, but the other one isn't. I made rare decisions, sleep in mansions that blurry your vision. Yo, I'm on fire, gotta up your fever. I'm not a hater, but I'm not a tight pants fan. Tight pants I can't stand. I dress like a damn man. You dress like the opposite sex, you're a damn train. Aluminum back crack, grand slam. Cuts are ratting, prosecution accusing him. Of course they get rectified, go to court and testify, get on the stand, snitch on the right hand man, then blame it on the white man. Damn, see, my watch is rocking out like a white man band. That's a joke, I hope I don't offend my white man fans. The smoke is in the air like the hype man hands. The truth is the industry's all a damn scam. I wonder where I would be if I didn't get on that stage that I eventually inhabited at such a young age. Chameleone taught me well, it's forbidden to be afraid. Now my rhyme book got history written on every page. I'm gifted in many ways, I can limit all the losers. What's considered impossible is simply what I'm doing. I wonder if my old friends are proud to say I knew him. I'm just trying to bring pride to the city that I grew in. Yeah man. Oyo mukamwe. Naye nno nekibadde munnanga ate mu comment section ate kibadde kikambwe actually kansooke nkulageko ko zezo comment oba ezimu munnanga ate ku comment ezibadde katambi kano wali munnanga ate ku mukutu ogwa TikTok nengeddeko ko ne ku mukwano gwe munnanga ate Fiki Gaza naye avuddeyo bw'atyo bwa commentinze nga bw'ogezaako okulaba munnanga ate awo jjukira nti nno abadde ku kizimbe kye kiri kyali mu kuzimba era nga kyakizimba munnange kinaatera okubeera nga kigwa so bwentyo munnanga ate bwe mucekinzeko kankwongereyo ku wali ku muyimbi munnanga ate Alien Skin ye musajja munnanga ate ayagala ennyo ziddigi zino ezaalagirwa musajja ayagala nnyo munnanga ate eddigi zino z'olaba era nga bw'ogezaako okulaba abaddeko kossa mmoya kossa munnanga ate n'abafangoni naye bannange ekibadde mu katambi ebadde nsasagge. Aje soko bongeko aje.
bwentyo munanga ate bwenkoze ku muyimbi Alien Skin akyali mu kwogeza munanga ate abantu abamu obwama n'ebirala ebitambula ku luyimba nno olupya olw'akalulu lufuuse munanga ate ensonga wali munanga ate ku mikutu egy'enjawulo so byebyo ebikyagenda mu maaso ku muyimbi munanga ate Alien era nja kubeera nga nkuba munanga ate ebinaba bifaayo esayidi eyo bwenti nno munanga ate bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obitrekere tujja kubeera nga tukuwa update.